mwenna ndowooza mumpulira bulungi. Today is a Thursday. Twogera mu Luganda. For those who've been watching in English, today is a Thursday. We are speaking our mother tongue. I want to welcome each and everybody who has logged on Facebook, YouTube, Instagram. Mbebaza mwenna abaloginze on ku mukutu gwaffe Bible Truth. Amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempeebwa Mubiru nga neebaza Katonda olw'ekiseera ky'atuwadde okujja mu maaso ge. Era Katonda w'eggulu n'ensi atuwadde ekisa ky'okumumanya. Tukyali wano leero nga tugenda kuyigiriza nga bulijjo. Tukyalinda bannaffe abali ku mukutu omulala naye nga kati tugenda kubeera nga tukola ki? Tugenda kubeera nga tugenda mu maaso. Katusabe. Taata tukwebaza olunaku olwaleero. Tusaba ekisa kyo n'okwagala kwo birabisibwe gye tuli. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo atuwadde ekisa ekyokumumanya kabaka abakabaka. Tufune amagezi ag'okutegeera n'okumanya nga tubikkulirwa okuva gy'oli. Buli kinoomu agenda okubeerako Mukama ku mukutu guno, twebaza nti ogenda bawa amagezi n'okutegeera ng'obikkula obwongo bwabwe okumanya ekigambo kyo. Era ng'olwaleero tuyigiriza kabaka bakabaka, leka ekisa kyo kirabisibwe. Pawulo agambye nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa atuwa amagezi, atuwa okubikkulirwa mu kumutegeera ye, nga tumulisibwa n'amaaso g'omutima gwaffe okumanya essuubi lye ery'okuyitako bwe liri. Era olunaku olwaleero Mukama, ekitiibwa n'obuyinza bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe mwe tusabidde. Amiina. Abooluganda, mbaaniriza nnyo nga tugenda mu maaso. Njagala mwetegeke kubanga nina ekirango kye ŋŋenda okulanga. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Amiina. Ŋŋenda kulanga kirango. Kiri wano. Okalaba kaakano. Kokiringa. Haleluya. Ekirango ŋŋenda kukiranga. Twatuuse dda. Mukama waffe yeebazibwe. Akazindaalo okatadde Musumba. Yesu yeebazibwe. Mwebale nnyo okubeerako abooluganda mwenna ababaddeko nga muwuliriza ekigambo nga musheyalinga. Musumba Kabuye, abaami tulina okweyogerako kubanga batukwata nnyo ku ekyo ekintu. Okitegeera? Batunyigiriza. Naye tulina okwekolamu omulimu. Tulina okwekolamu omulimu. Amaaso gatunula naye tulina okuzzaayo eriiso eryokubiri. Bwe tulaba nga ebintu byakutumenya tutunuleyo omulundi gumu. Kisoboka bwe tumala okutukuzibwa tusobola. Twefuga. Amiina nnyo abooluganda. Eyo topiki nnene nnyo nno. Eyo topiki yeetaagira ddala okukwatako. Mbaaniriza nnyo abooluganda olunaku olwaleero lwakuna. Twebaza Katonda atuwadde ekisa ekyokumumanya. Era mwenna abali ku cyberspace, Mukama abawe omukisa nga muwuliriza, n'abo abatasobodde kubeerako omukisa nagwo gwammwe. Kakati nga tugenda mu maaso olwaleero tugenda kuddamu bye twayigiriza olunaku olwajjo mu Luzungu. Naye nga sinagenda wala, nina ekirango kye njagala okukola. Ekirango kigamba Global Evangelical Church. The leaders and the elders and the members of Global Evangelical Church bakyusiza address. Yavudde ku 322 Main Street Woburn. Ne tugenda ku 34 Renell Circle Berwick. Nga tuyita community ya Uganda n'abantu abalala mwenna okubeerawo
okusanyuka naffe nga tuyingira ekizimbe kyaffe ekipya. Bannange tubaaniriza mwenna okubeerawo nga May 2 Sunday nejja okuva ku ssaawa 4:30 paka ssaawa 7. Bannange temusubwa, mujje musanyukire wamu naffe ku lunaku olwo. Tuli ku 34 Linneo Circle, Berwick, Massachusetts. Gye tugenda okubeera. Ako kalwango mbadde nkayisaawo, temusubwa. Kaakati tugenda kuddayo ku misomo gyaffe gye tubaddeko ebbanga eddene nnyo. Tulibaleddeko ddala ebbanga nga ddene nga tubaddeko nga tuyiga obuyinza obuwereddwa omukkiriza. Oyinza okubeera ng'oli eyo obadde mukkiriza naye nga tomanyi buyinza bwakuweebwa. Okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Kristo kwakyusa embeera y'omukkiriza gye tuyita omusaalaba gwakyusa embeera omukkiriza gy'alina okutambuliramu. Ababaddeko emabega nga bajja bayiga naffe balabye nga tuyigiriza oluvannyuma lw'omusaalaba n'omusaalaba okubeerawo njawulo kyebaddewo. Tuzze tuyiga. Olwaleero tuli mu kyawandiikibwa kyaffe ekiri mu Makko kye tubadde tuyigirizaako okumala ebbanga nga kigamba nti buli ky'onooyogera naye nga toyogera bwogezi, olina okuba ng'olina gy'ovudde okwogera ekigambo, kubanga waliwo amaanyi agaakuweebwa. Si nti n'omukkiriza atali mukkiriza ajja kujja ayogere bwogezi, no, naye ggwe amaze okukkiriza. Tugenda kusoma Makko 11:23. Makko sura 11:23. Mazima mbagamba nti aligamba olusozi luno nti siguukulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tobuusabuusa mu mutima gwo, naye nga okkiriza nga ky'oyogera kikolebwa, alikiweebwa. Oyo akkiriza nga tabuusabuusa. Ebbanga erivuddeko emabega tubadde tujja twogera ku obuyinza obwaweebwa omukkiriza asobola atya obukozesa. Obukozesa oyogera ebigambo, ng'oyogera mu kwogera ebigambo ebyo ebigambo ebivaayo bye bituukiriza ekyo. Kati olwaleero bw'oyogera kiki ky'osuubira? Ekyo ekigambo kye mbadde njagala. Kiki ky'osuubira mu ekyo ky'oyogedde okubeerawo? Kyekyo kye twagala okutunuulira. Ng'omaze okwogera ebigambo bino by'oyogedde, kiki ky'osuubirwa? Oyinza okuba ng'obadde osuubira ekyo ky'oyogera kibeewo, naye ng'ate omutima gwo gulina okuwakanya ku ekyo ky'okoze ky'oyogera. Ekyo bw'okityo bw'obadde okyagala. Naye katwagala tutunuulire mu byawandiikibwa ffe ng'abakkiriza tulabe kiki ekitulaga nti obuyinza buno bwatuweebwa ne kye twogera kigenda kutuukirira okusinziira ku byawandiikibwa. Bwe tutunula mu kitabo kya Luka essuula 6 olunyiriri 45, Luka Yesu ayogera bw'ati. Luka ssuula 6 olunyiriri 45. Omuntu omulungi ekirungi akijja mu tterekero eddungi ery'omutima gwe, n'omubi ekibi akijja mu tterekero ebbi, kubanga ku ebyo ebijjula omutima akamwa bye koogera. Owooluganda mpuliriza, ekijjula omutima gwo
akamwa kano kye kagenda okwogera. Kiki kyolowooza? Kiki kyomanyi bw'oba nga wadde omeditatinga ku byawandiikibwa? Ebyawandiikibwa bye bigenda okuvaayo byogenda okwogera. Oyinza okuba nga embeera ezze mu bulamu bwo ng'obadde oli musomi wa byawandiikibwa, ebyawandiikibwa ng'ogamba nti musujja gwe nkulagira okuva mu mubiri gwange, nkulagira okuva mu mubiri gwange kubanga Yesu Kristo yafa ku lwange, emigga egyakkubwa eggologosa gye gituwonya, kubanga ekyo ky'obadde omeditatingako. So obubi n'obulungi byonna bibeera mu muntu, mu mutima gwe. Ku ebyo teri kiva wa Katonda. Obubi tebuva waani? Tebuva eri Katonda. Naye bw'olekawo akatuli omulabe n'omulekera ebbanga, asobola okukukozesa, kubanga Katonda akozesa bantu ne Sitaani akozesa bantu. Sitaani tasobola kujja mu mpewo nga bwe twalowoozanga edda. Sitaani ayina okukozesa omubiri gw'omuntu. Abantu abalina endowooza enkyamu, abalina endowooza eyagala okulumya abalala, Sitaani bakozesa, kubanga baleseewo omuwaatwa w'alina okuyita. Naye Bayibuli etugambye nti ajja awuluguma ng'anoonya gw'anaakola ki? Gw'anaalya, gw'anaasanga ng'ali awo aleseewo omuwaatwa w'anaayingirira. Kati gwe njagala weegendereze wano kyavuta. Atugambye nti omuntu omulungi ekirungi akijja mu kimuterekera eddungi ery'omutima gwe. Omutima gwo kyova olaba nti olina okukola ki? Ogukuuma. Kakati bw'oba okumya omutima gwo ng'olina ebirungi by'otegedde okuva eri Kristo byakuwadde, embeera enkyamu n'ekutuukirira ng'amaze okuwa obuyinza, kubanga obuyinza yabukuwa dda, tagenda kubukuwa. Bw'oba otuuse mu mbeera tolinda Katonda ave mu ggulu omugambe nti leero Katonda kako wansi, omusujja gungwiridde, omutwe gungwiridde. Nedda, agambye nkuwadde obuyinza. Obuyinza bukuweereddwa. Yesu Kristo bw'afa n'aziikibwa n'azuukira, n'azuukira wamu naffe, n'agamba obuyinza bumpeereddwa mu ggulu, ku nsi ne wansi. N'agamba bumba. Kati kitegeeza nti oba baamuweebwa mu ggulu, ku nsi na wano, buba naawe okubanga atuula mu ggwe, naawe buba bukola ki? Bukuweereddwa. Ate ku nsi kuno obuyinza Mukama yabukola ki? Yabuwa abaana b'abantu, ogifuga. Kati ekikwatagana n'ensi eno, tugende tusomewo. Genda mu Lubereberye, essuula 1 olunyiriri 26. Twagala tulabe obuyinza bwe baabutuweera. Atugambye bw'ati, Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kye, bafugenga. Muwulidde ekigambo ekyo? Tukole omuntu mu ngeri yaffe. Naye agambye bafugenga baani ffe? Si Katonda afugenga ku nsi kuno, no. Agambye bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna. Bw'omala okutegeera ebigambo bino, engeri gye biwandiikibwamu, bulijjo oyinza okuba nga obadde awo nti baakugamba okufuga wano ku nsi, n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi. Kitulaga nti obuyinza Katonda yabutuwa. Ogenda n'obeerawo n'ogamba lwaki abatali balokole bagaggawala nga
ffe abasaba katonda enkya n'eggulo nga tetugawala. Naye waliwo principles katonda ze yateekawo zotasobola kuviolatinga. Yatugamba nti atuwadde ensi eno n'ateekawo principles ezifuga nti bw'oba oyagala okugaggawala ku nsi olina kukola. Bw'okola n'ofuna ssente, atali mulokole n'omugagga mwenna mulina kukola ki? N'omulokole mulina kukola ki? Mulina kubeera nga mwenna mukola. Kati bw'oba oyagala ssente, atali mulokole n'omulokole mwenna mulina kukola. Kyova olaba lwaki atugambye wano nti ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Teyagamba nti bo bafuge wano. Agambye wano muyo omuzungu atugambye let them have dominion. Tufuge. Kati kitegeeza nti ekitukwatagana ku nsi eno Mukama Katonda yawa omuntu okubeera ng'akola ki? Ng'afuga, ng'alagira buli kintu ekiri ku nsi kuno. Obuyinza bubwe kyekiseera bwe kituuka ng'olina okwogera eri embeera, ng'olagira obulamu buno kubanga obuyinza baabukuwa. Bwe nabadde nkola study wano nga ntunuulira ekigambo nti bw'oyogera, when you say, nakitunuulidde mu lulimi Oluyonaani nga kitegeeza nti oyogera nga ky'oyogera okitaddeko bakiyita essira, ng'okitaddeko essira nti ky'oyogera okikakasa, ng'ogamba nti lusozi gwe nkulagira. Ngezezza olusozi ziyinza okuba nga si kyekiriwo ng'ogamba musujja gwe nkulagira. Okitegeera nti oba ndagira essaawa eno Mukama okuriyetingawo embeera nsobole okufuna omulimu nga tolina mulimu. Kati embeera yonna eyo ezze mu bulamu bwo, okitegeera, embeera yonna ebezze. Kati bw'otunuuliramu ekigambo kino mu Luyonaani bakiyita lego. Kitegeeza okusigala ng'oyogera, okusigala nga ossa essira ku ekyo ky'oyogedde. Bwe tutunuulira mu kitabo kino ekya Makko, Yesu ng'ayigiriza abayigirizwa be, yali abalaga obuyinza bwe bayina. Bwe yayogera eri omuti n'agugamba nti nga tobuusabuusa mu mutima gwo ebigambo by'oyogera, ng'ate ng'okkiriza ky'oyogera kirikolebwa. Kubanga yayogera eri omuti guno, enkeera abayigirizwa bwe bajja ng'omuti gukoze eki? Gukaze. Naye baawulira ebigambo bye yakola ki? Bye yayogera. Ebigambo ebyo byagenda ku mirandira gy'omuti ne gutandika okukala. Newankubadde ebikoola by'omuti byali bikyaliko bwe biti, naye omuti gwali gutandise okukola ki? Okukala. Kati gw'olugana mpuliriza olunaku olwaliro, tuli ku kigambo ky'okwogera nti embeera bw'ebezze eri obulamu bwo, kiki ky'olina okukola? Olina okwogera ebigambo, olina okwogera ekigambo ekigenda okuggyawo embeera. Embeera bw'ebezze, kiki ky'olina okukolawo okukyusa embeera? Kubanga embeera eba eyogera gy'oli. Amiina. Embeera egenda kwogera. Kati era nazeemu n'entunuulira ekigambo ekirala ekiri mu, bwe mansoma nzirayo n'enkebera ebigambo bino byetegereza. Kiri mu Yonaani ekigamba nti saith, wano ngenda kukisoma mu Luzungu. Bw'olaba ekigambo ekyo wano mu King James bakiwandika saith, naye wali mu Luzungu kiri say.
wano mu Luyonaani bagambye lalos, nti kitegeeza omuntu nga oddamu ekyo ky'oyogedde nga bw'onoogamba nti mpeereddwa omukisa, mpeereddwa omukisa, mpeereddwa omukisa. Haleluya, mpeereddwa omukisa. Kati owooluganda mpuliriza, oba olina okuddamu ekyo ky'oyogedde eri embeera, osobole okuggyawo embeera ng'eyogera mu bulamu bwo. Amiina. Kati bwe tugenda mu maaso n'otunuulira olunyiriri olwo lwe twasomye mu Makko olugamba nti mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti siguukulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tobuusabuusa mu mutima gwo naye ng'okkiriza buli ky'onooyogera. Kati waliwo okubeera nga tobuusabuusa, gw'omukkiriza olina okumanya nti mu bigambo bye njogera temuli kukola ki, temuli kubuusabuusa, nga ky'oyogera oli persistent mu ekyo mu ky'oyogera, nti tewali kubuusabuusa mu ky'oyogera, ekyo kisobole okulabisibwa. Kubanga waliwo emirundi egisinga nga ogenda n'oyogera eri embeera ng'ate ogamba nti oba kigenda kutuukirira oba kigenda kubeerawo, naye olina okubeera ng'okissaako essiira. Amiina. Twagala tutunuulirire tulabe Yesu bwe yayogera ebigambo ng'amaze okukola ki, ng'amaze okufa n'azuukira ng'obuyinza bumuweereddwa. Amiina. Tugenda kusoma mu Befeso, mu Befeso essuula emu, tusome okuva ku lunyiriri olwabiri paka ku lwabiri mu esatu. Abefeso emu sura emu olunyiriri lwabiri. Ago ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukisa okuva mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu, waggulu ennyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatula si mu mirembe gino gyokka n'ere mu egyo egigenda okujja. 22. N'ateeka byonna wansi w'ebigere bye n'amuteekawo okuba omutwe ku byonna eri ekkanisa. 23. Gwe mubiri gwe okutuukirira kw'oyo atuukiriza byonna mu byonna. Amiina. Ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo by'omu ggulu. Kitegeeza nti obuyinza buno yabuwa Yesu bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira. Kitegeeza nti bwe yamala okuziikibwa yaweebwa obuyinza, naffe ne tuweebwa ki? Obuyinza. Wano atugambye nti waggulu ennyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatula si mu mirembe gino gyokka naye negiri egigenda okukola ki? Okujja. Kitegeeza yaweebwa obuyinza. Gwe bw'oba obuyinza bwakuweebwa n'otabukozesa toonenya muntu mulala yenna. Yesu yawa ekkanisa obuyinza ebukozese. Ekkanisa gye njogerako yaani yeggwe, yeggwe gwe yawa obuyinza. Kati gwe ng'omukkiriza oweereddwa obuyinza okugoba emizimu, okugoba endwadde, okugoba ekizibu kyonna ky'olaba nti tekikola ki? Tekikola mu bulamu bwo, kubanga obuyinza bukuweereddwa. Amiina. Ku nsi agambye atya? Ku nsi, wansi w'ensi ne mu ggulu. Amiina. Bwe bwe buyinza obukuweereddwa. Bwe tutunulamu wano mu Befeso 2 tweyongere mu maaso. Befeso sura 2 osome olwokuna paka ku lw'omusanvu. Naye Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa olw'okwagala kwe okungi bwe yatwagala ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokoka lwa kisa. Olw'omukaaga n'atuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu naye mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu. Amiina. Neyongereyo.
tukoma ku lw'omusanvu. olw'omusanvu lugamba bw'atyo mu mirembe egigenda okujja alyoke alaga obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. Amiina. Naye Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa, okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe, kitegeeza nti Mukama Katonda yatwagala nga tukyalina mu bibi byaffe, n'atusembeza, n'atwagala, n'atuggyako ebyonoono byaffe, n'atufuula balamu. Bwe twali tukyali mu bibi byaffe twali tuli bafu, naye okutwagala kuno ajje atuwa obulamu. Ekyamuleeta kye kino eky'okutuggyako ebyonoono byaffe, tusobole okuba abalamu nate tuddayo mu lubereberye 1:2. Tuddayo mu lubereberye n'atufuula abalamu wamu n'ani? Ne Kristo. Kyenvudde nkugamba nti kati mu dispensation eno gye tulimu, mu mulembe guno gwe tulimu, tuli wamu, tufugira wamu n'ani? Ne Kristo. Nti obuyinza Kristo bw'ayina naffe bwe tukola bwe tuyina. Wana nti mu Befeso agambye 2:4 nti the God mpozi tuli mu Luganda. Okay. Nti Katonda olw'ekisa kandi some wano mu Luganda tulese mu Luzungu. Naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala, bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula abalamu wamu ne Kristo. Ekitegeeza nti olw'obugagga bw'ekisa kye yakola exchange. Gwe bye wali tosobola kukola, bwe yafa n'afuuka omutango olw'ebyonoono byaffe. Olw'ekisa kye ekingi gwe n'akuwa amaanyi agakolera mu ggwe agage gennyini aga Kristo gwe, anti twogera ku kigambo amaanyi ago agakolera mu ggwe akutuuziza wamu waggulu mu bifo ebya waggulu. Kitegeeza ekifo eky'obuyinza, high place, ekifo eky'obuyinza. Oyogera ng'omanyi oli mwana wa Katonda, oyogera nti kisoboka. Embeera ne webanga ekugambye bweti bweri, naye gw'oyogera mu bwa Katonda paka we kituukirira. Amiina. Bw'otunulamu wano, Mukama Katonda teyakuwa buyinza nga earring zino zoyambala n'oteekako buteesi. Yakuwa obuyinza. Njambira obadde olina kyagala gamba? Okay. Nti yakuwa obuyinza buno obukozese, oleme kubeera awo nti oyambadde bwambazi kimasaamasa amafuta ago gakolera mu ggwe. Katonda ge yakozesa ng'ali wano ge gamu naawe gw'okozesa. Obuyinza Yesu bw'alina naawe bw'olina. Ekigambo Yesu ky'alina naawe ky'olina. Omukyala alina ky'agamba. Okwongereza ku ekyo ky'obadde ogamba nti kye tulina okumanya nti ekyamuleeta kubanga twali twagwa okuyita mu Adamu. Nga twagwa tutya Adamu bw'ataatuukiriza kye baamugamba. Ne ffenna olw'okuba ffenna tuyita mu ye okubeera abantu. Kyetuva tuba nti twakola ki? Ffenna twagwira wamu oba twayonoonera wamu. Naye Mukama Yesu Kristo bw'amaze okujja, ekimuleese kwe kututabaganya wamu ne Katonda. Kubanga bwe twaseseetuka, Adamu bwe yaseseetuka mu kifo ky'obuyinza, mu kifo ky'okufugira wamu ne Katonda, kati n'abeera ng'ali yekka. Naye olw'okuba nti Yesu Katonda mu lubereberye yalina pulaani ey'omuntu ono okulowooza nga ye n'okukola nga ye, kyekyaleeta Yesu ono n'ayambala omubiri guno gwe yayambala afaanane nga ffe, olwo tulyoke tuyige okukola nga ye, tubeere n'obuyinza nga ye. Kati omubiri guno kyeguva guba nti gwalina okufa mu bibi byagwo, ate tusobole okuba abalamu. Kati bwe yafa yafiira wamu naffe, bwe yazuukira wamu naffe. Ebyonoono byaffe bye byakola ki?
ebyonoono byaffe yafiira wamu nabyo bwe yafa naffe twafiira wamu naye bwe yaziikibwa twazuukira wamu naye kati bwe yazuukira twazuukukira wamu naye kati obuyinza bwe tulina bwe buyinza buno obw'okufugira wamu mu kutegeera ne mu kumanya nti bwe mmanya nti embeera efaanana bweti terina kukola si bwe butonde bwange embeera eyo nina okugigaana okweyongera okunyigiriza kubanga obuyinza yabumpa. oyogedde bulungi kuba tufugira wamu naye era embeera bweba teri mu byawandiikibwa nti tewatondebwa kuba mwavu tewatondebwa kuba lunnuma katonda si bwakuyita obwakatonda bukugamba oli muwanguzi kati embeera weba ekulumbye olina okuyimirira mu pozishoni yo gwe ng'omukkiriza n'oyogera eri embeera eyo n'ofuna obuwanguzi. tubadde twogera ku buyinza obwakuweebwa ddala njagala nkujjukizemu jjo twayogedde nti ne yesu bwe yamala okufa nakkirira emagombe yayogera ebigambo bye yali amaze okumanya n'okusoma mu byawandiikibwa eno ebyamuzuukiza mu baki mu bafu. bwe tutunula wano tugenda kutunulamu mu byawandiikibwa ng'ayogera ebigambo ebyo byennyini bye yayogera eby'obulamu bye byamuzuukiza. njagala yogende mu Matayo essula 27:46. Matayo essula meka sebo 27:46. 27:46 lugamba bwe luti obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene n'agamba nti eri eri lama sabakusaani amakulu gaakyo nti katonda wange kiki ekikundesezza. obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda yesu n'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene yayogera aliwa ali ku musaalaba n'agamba nti eri lama ki kusaani amakulu gaakyo nti katonda wange kiki ekikundesezza. kati olwo olunyiriro akwotinga wa mu Zabbuli Dawudi ng'ayogera aprofesayinga. gendayo Zabbuli 22 olunyiriro olusooka. Zabbuli 22 olunyiriro olusooka lugamba bwe luti katonda wange kiki ekikundesezza lwaki okunneesamba n'otanyamba n'otawulira kukaaba kwange ayi katonda wange nkoowoola emisana naawe n'otaddamu era n'ekiro so neesisirika. eyo bwesome bwetyo katonda wange katonda ya kiki ekikundesezza lwaki okebera ewala obutazimbira obutawulira obutazimbira obutawulira bigambo ebyokukaaba kwange. kati bw'otunulamu nti yesu yakola ki yakwotinga kuva eno mu Zabbuli naye bwe tuddayo ku kyokwogera yesu yayogera ebigambo byeyogera ng'ali wansi mu ntaana. twagala tubisome nti teyalekerawo okwogera kubanga yali ayogera bulamu asobole okuzuukizibwa. njagala tugende mu ki wano tuli ku kigambo kya yesu okwogera. kati nga ggwe ng'otuuse mu mbeera olw'okuba oli musomi wa kigambo kya katonda oba okuba oli musomi wa bayibuli olina okumanya ebigambo by'oyogera mu mbeera ng'ekutuukiridde mu mbeera ng'eyogera gy'oli ebitalina kubeera mu mbeera eyo. tugende mu ebikolwa by'abatume 2 2:7 paka ku 3:3. kubanga tolireka bulamu bwange mu magombe kubanga tolireka ki bulamu bwange mu magombe so toliwaayo mutukuvu w'okuvunda wanjigiriza amakubo ag'obulamu olijjuza essanyu n'amaaso go olinzijuza essanyu n'amaaso go. 29 abasajja abooluganda nyinza okwogera n'obuvumu mu maaso gammwe ebyabajjajjaffe omukulu Dawudi nti
yafa n'aziikibwa n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano olwasatu. Kale nga bwe yali nnabbi bwe yamanya nga Katonda yamulayirira ekirayiro nti mu bazzukulu ab'omu ntumbwe ze alituuzaako omuntu ku ntebe ye. Olwasatu mu olumu bwe yalaba olubereberye n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo nga teyalekebwa mu magombe so nga n'omubiri gwe tegwavunda. Yesu oyo Katonda yamuzuukisa ffe ffenna tuli bajulirwa. Amiina. Genda paka ku awo bwe yalinnyisibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda n'aweebwa okusuubiza kw'Omwoyo Omutukuvu eri Kitaawe, afuuse kino kye mulabye kaakano era kye muwulidde. Bw'osoma olwasatu mu emu nziriramu olwasatu mu emu owulire ebigambo bino. Kola Abatume ssuula 2 olwasatu mu emu olunyiri lwasatu mu lugamba bwe yalaba obubereberye n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo nga teyalekebwa mu magombe so nga n'omubiri gwe tegwavunda. Teyalekebwa mu magombe so n'omubiri gwe tegwakola ki? Tegwavunda. Yayogera ebigambo ebyo n'akola ki? Teyasigalayo n'azuukira. Kati Kristo oba asobola okwogera ebigambo ebyo gwe ng'ate naawe oweereddwa obuyinza, kitegeeza nti ki? Naawe osobola okwogera ebigambo ebyo. Twasomye wali nti he is the one who quickens the dead. Abo abafu bwe twali tukyali mu bibi byaffe twali ki? Twali bafu. Naye kati mu bibi byaffe twavaamu kati tuli balamu, newankubadde tukyali mu mubiri guno ogukola ki? Ogufa. Tetunayambazibwa mubiri guli. Anti wano tulabe mu Bikolwa by'Abatume otugambye bwe tusomye Kristo ekyamwogeza ekyo. Kristo tumanyi nti yali mwana wa Katonda, naye Katonda yamulekera obuvunaanyizibwa okubanga akola ki? Ng'ayogera. Era bwe yali ku musaalaba yagamba Mukama, togenda kuleka mubiri gwange kuvunda magombe, olwo nga bamukomerera ng'ayogera. Buli weyayogera ekigambo kya Katonda, jjuka buli weyayogera ekigambo kya Katonda, amaanyi ga Katonda gajja mu kigambo ekyo ne gakyusa embeera paka woofuna ekyo kyewetaaga. Kati bwe baamuziika n'agamba nti era togenda kuleka mubiri gwange magombe kuvunda. Bwe yayogeranga ekigambo kya Katonda nti nze siri waakufa, weewaawo mu buliwo bamukubye bamuziise. Obulabye embeera nga weeri, naye n'ayogera paka Yesu amaanyi ga Katonda bwe gajja ne gamuzuukiza mu bafu. Okwongereza ku ekyo ky'ova okwogera, kye tulina okumanya ng'abakkiriza nti Kristo yajja okutuseetinga oba okututabaganya wamu ne Katonda. Mu kututabaganya wamu ne Katonda yalina okutuyigiriza engeri gye tulowoozaamu ne gye tukolamu ebintu. Kyekiva kitwala omukkiriza okusoma ebyawandiikibwa bino ategeere enkola ya Katonda. Kati bwe tusomye mu Bikolwa by'Abatume okuva ku lunyiriri olw'22 n'okweyongerayo, tulabye nti Kristo yayogera ebigambo bino newankubadde ku musaalaba yayogera, n'afa n'agenda emagombe n'ayogera, naye ebigambo bino bye yayogera teyabijja mu bbanga. Ebigambo bino byali bigambo bya bunnabbi obwamwogerwako nga Yokaana 5:39 etugambye 39 etugambye nti munnoonyeza mu byawandiikibwa naye ebyawandiikibwa byogera ku nze. Era bwe tulaba ku basajja be yasisinkana ng'atambula agenda ku Emausi, be yasisinkana bwe baali beewuunaganya n'abagamba nti mwewuunaganya ki? Abagayaavu mu mwoyo, temumanyi byawandiikibwa nti Kristo yalina okujja okubonyezebwa afa alyoka azuukikire mu kitiibwa. Kati bwe tulaba ekyo ekigambo kyayogera nti tolireka muddu kuvundira, ekyo tukiraba mu Zabbuli 16 n'Olunyiriri olw'11 nti kati ebyokuba nti ebyawandiikibwa byogera ku ye, kyekisuubizo kiri Katonda kye yawa Abraham, ekisuubizo ekyo ye Kristo. Kati bwe tusoma mu Zabbuli zino tulaba nga Dawudi n'abalala bonna nga boogerera mu bunnabbi, okusingira ddala Dawudi ayogera mu bunnabbi ebyo ebigenda okubeerawo. Kati bw'osoma mu Zabbuli
ey'okumina n'olunyolo lw'ekumi kyekigambo kyekimu omuwandiisi w'ebikolwa by'abatume kye yajjayo okulaga nti ne Kristo bwe yali emagombe yakozesa ebigambo bino kubanga ebigambo bino bye byali obulamu. Saagala twerabire nti Kristo yayambala omubiri okufaanana nga ffe kati olw'okuba yali mu mubiri yalina okukozesa principe eno ey'omu mubiri okusobola okuweebwa amaanyi. Ekitegeeza tetuli ku bwaffe ffekka. Bw'omala okutegeera Kristo olwedde oyambaziddwa amaanyi gennyini Kristo ge yakoleramu ku nsi kuno. So tokkiriza mbeera kutuula ku mutwe, yogera. Amiina. Kyova olaba nti ekigambo kya Katonda kirina amaanyi buli mbeera ey'omuntu okumujja mu mbeera yonna gy'aba yeesibyemu. Nti bw'oyogera ekigambo ekyo ky'oyogedde kyawandiikibwa kyekikuggyaawo kyekijjawo embeera eyo ereme okufuga mu bulamu bwo. Ate omukkiriza bw'oba oyogera olina okumanya nti ky'oyogera kiriko omuwendo, okiteekako omuwendo. Tomala gwogera ekutomedde n'ogamba olina okuteekako omuwendo ku ky'oyogera kubanga omuwendo ogwo ye Kristo. Kubanga mazima ye Kristo, kukkiriza ye Kristo. Kati olw'okuba otegedde Kristo ono kye yakukolera kati oyogera n'obuvumu oba ebiseera ebisinga weegendereza ebigambo engeri gy'ogenda obifulumyamu kubanga buli lw'oyogera oyogera bulamu oba oleeta kufa. Webale nnyo. Omuwendo guno mukulu nnyo n'okumanya important bakiyita batya ekikulu nti ebigambo bino byogera olina okumanya nti bikulu n'otamala googera ng'obitaddeko okupima n'ogamba ekyo tekisaanidde, ekyo siina kyogera eri mu kkiriza ono. Okitegeera twagala tulabe mu byawandiikibwa obadde nga sinagendako. Sister Suzette atera nnyo okukozesa ebigambo bye twogera eri bannaffe. Kati bwe tutuuka mu kigambo kino ekyokwogera eri ebigambo eri bannaffe bantu bannaffe olw'okuba ogenze otegeera gw'omukkiriza kikyoli mu Kristo. Kristo ono mu ye temuli bubi mulimu bulungi. Kati olina okwegendereza engeri gy'okasukira ebigambo banno. Ebigambo bino by'oyogera bireeta bulamu oba bimenya. Amiina. Mbadde mbagamba tugenda kulaba ekyawandiikibwa. Pawulo, omutume Pawulo yali alaba engeri Ibulayimu gye yafunamu n'afuna ebigambo n'anyweza okukkiriza kwe. Baluumi ssuula 4 ove ku lunyolo 17 n'olw'18 n'olw'19 z'oba osooka. Ssuula 4 okutandika ku nyolo 17 kyawandiikibwa nti nkufudde jjajja w'amawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza Katonda azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Ibulayimu yakkiriza n'asuubira awatasuubirikika alyoka abeerenga jjajja w'amawanga amangi nga bwe kyayogera nti ezzadde lyo liriba bwe lityo. Olw'ekuminoomera n'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe nga gulinga ogufudde kubanga yali awezezza emyaka nga 10 era nga ne Saala mugumba. Teyalekayo kukkiriza era teyabuusabuusa mu ebyo Katonda bye yamusuubiza naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda era n'ategeera ddala nga bye yasuubiza era ayinza okubikola era kyekyava kimubalirwa okuba obutuukirivu. Nga bwe kyawandiikibwa nti nkufudde. Bw'ogenda mu Luzungu wali erina bw'ekyogera bulungi. Egambye wano nti mu 17 as it's written I have made. Nga bwe kyawandiikibwa nti nkufudde. Yali amufudde. Kati Ibulayimu n'atwala ekigambo kino nti it's already done. Nkufudde
jjajja w'amawanga amangi. Katonda wayogerera ekyo nti nkufudde bayibuli etugambye wano mu Baluumi 4 nti Ibulayimu yalina emyaka 100 nga ne mukazi we gwafudde nga naye ali mugumba nga naye ali mu egyo 100 so baalina ebizibu bibiri nga bigumba ate nga bifu kyokka laba Katonda mu reality y'oba Katonda emugambye nkufudde jjajja w'amawanga naye ng'omuntu gwe bagamba mugumba. Kati ki kye tugezaako okugamba mu mbeera gy'olimu eteeka okuba nga ebadde ng'efudde nga ŋŋumba naye Katonda si bw'akulaba. Katonda takulaba ng'oli mufu, Katonda takulaba ng'olemereddwa. Ayise Ibulayimu wano nti nkufudde taata w'ab'amawanga. Bw'osoma 18 agamba kigambo ki kyatandika naye? 18 agamba Ibulayimu yakkiriza weebale nnyo n'asuubira awatasuubirikika alyoka abeere jjajja w'amawanga amangi. Embeera esobola okujja nga Suzeti majority egiraba nti tolina ky'osobola kukola naye nga gw'omanyi nti gwe ky'olina okukola totunuulira wafuuka dda nkufudde. Yogera paka Mukama wakituukiriza, yogera paka we kyetonda, yogera paka we kibeerawo. Mukyala mubiri kulaba okutta akazindaalo. Bwe tusoma ebyawandiikibwa mu Baluumi 4 owoyogedde okuva ku 17 Katonda n'amugamba nti nkufudde okuba kitaawe waabo eri amawanga. Newankubadde nge Katonda yalaba Ibulayimu nti Katonda ye yalaba nti yono yajja okusobola okuyita mu ono amawanga gonna mwe gagenda okundabira mwe ngenda okulabisizibwa. Newankubadde Ibulayimu embeera y'obulamu buno obwa bulijjo yali mbeera nfu eri Katonda eyamutonda yali mbeera namu. Era Katonda kwe kwogera naye. Katonda teyatunuulira mbeera, Katonda yatunuulira ono alina obusobozi. Kubanga wabadde otandika watugambye nti watusomedde mu Genesis mu lubereberye n'otugamba nti Katonda yawa obuyinza abaana b'abantu. Katonda bw'aba anaakola ayita mu bantu abo be yateeka ku nsi. Kati mu kutunuulira ye Katonda yalaba Ibulayimu ono nga mu ye era mu kuyita mu ekyo Ibulayimu yakkiriza. Kati ekitegeeza bwe tumala okukkiriza ne tufuuka abakkiriza nga Ibulayimu bwe yakkiriza kiba kitegeeza embeera yonna ne bwejja tegenda tuyinza kubanga ye Katonda talaba mbeera eyo, alaba ekyo kye yakola okuva olubereberye. Naye kati mukyala mbiri weebale nnyo kitwala omukkiriza abadde agenda mu Baluumi 10 olunyiro lw'okumeka 12 somawo 12 Baluumi meka 12 agamba bw'ati Baluumi 12 so temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mutegeere ebyo Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa era ebituufu. Kati nti osoma ekigambo buli kiseera kubanga tojja kumanya byawandiikibwa bino nga tofuula ntegeerayo na kigambo kya Katonda. Tobeera nga omulembe guno we guli naye beera nga orivisinga ogenda mu kigambo kya Katonda kubanga ekiseera bwe kinaatuuka ekyokwogera omanye ekyokwogera. Tobanga mulembe guno mu ndowooza naye beeranga ozanga endowooza y'obujja ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Ekyo kye tulabidde ku Ibulayimu bwe yakkiriza newankubadde teyabuusabuusa wabula yakkiriza. Ey'oluzungu enna weeyongera mu maaso awo n'egamba nti he was persuaded. Okitegeera ataatawaanyizibwa wabula yakkiriza nti ekyo ekisuubizo. Kati ekyo ekisuubizo ekyogerebwa ye Kristo kubanga ekisuubizo kyekyo ekyasuubizibwa nti Ibulayimu yali example eraga kye ekiribaawo nti newankubadde obulamu bwaffe bwali bufudde naye agenda bufuula obulamu okuyita mu Kristo. Kati ekyo ekisuubizo ye yali Kristo agenda okutufuula abalamu. Njagala osome olwo 19 we tubadde ku Baluumi no Baluumi 4 olwo 19 owulire
n'afuwa yes mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe nga gulinga ogufudde kubanga yali awezezza emyaka 10 era nga ne Saala mugumba. kati embeera zigenda ne zitutomera n'ogamba nti oba Mukama yaneerabira olaba ateekayo 10 kitegeeza yali atambudde embeera eno yali eruddewo nnyo yali ya mwaka gumu ndowooza kakampu mu kumugamba nti ogenda kuzaala yali alina emyaka 75 we yayogerera kati agenda okuzaala ng'awezezza 10 naye gye emyaka gyonna kyova olaba teyabuusabuusa newankubadde embeera yali nfu naye yamugamba wa 75 nti olizaala nekitwala ebbanga. kaakati mbadde nkyayogera embeera nti omulundi gusobola okujja byo mirundi gisobola okujja n'ogamba nti oba Mukama kino teyakiragira kubeerawo olw'okuba obadde yagala kikole ki kibeerewo. naye abooluganda bampuliriza olunaku olwaleero Mukama agambye nti takyukakyuka emirembe gyonna olw'okuba tetusoma byawandiikibwa birungi tumanyi nti leero akugabira enkya n'akugjawo. Ibulayimu yakkiriza ekigambo kya Katonda teyabuusabuusa yamugamba nti oyo azuukiza abafu era yazuukisa ebiba bivudde ekitegeeza totunuulira mbeera eno embeera yo bw'ogisukkulumya ku kigambo kya Katonda oba olemereddwa naye leka ekigambo kya Katonda kisukkulume ku mbeera yo ngene ebintu bisobole okutuukirira. tusomere olwabiri n'abirimu olumu Baluumi 4:2 lugamba bwe luti teyalekayo kukkiriza era teyabuusabuusa mu ebyo Katonda bye yamusuubiza naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda. buli lw'okkiriza ogulumiza Katonda bwe bali nnyo ate buli lw'okkiriza ofuna amaanyi embeera ebadde ekumalamu amaanyi ofuna amaanyi. ate n'ekirala kye twayogerako luli ne tugamba nti wajja kubaawo aboogera n'embeera zoogera abantu boogera naye gwali obaddeawo bagambe suuza kati wuno ogenda mu 10 embeera eyinza okwogerera n'obeera mu kuyuma ne gukuzimbirira bannange naye tubenga jjajjaffe Ibulayimu teyaganya mbeera ogera he never staggered in his faith teyabuusabuusa yali fully persuaded. wali obaddeawo ng'okimanyi 10 ku kinnaakyo kigenda kukola si kubuusabuusa wabula yakkiriza ekyo Katonda kye yamusuubiza. olina ekisuubizo akuwadde obuyinza okwogera eri embeerayo. mbeera ki ya bugumba? obugumba bungi tebuli ku baana bokka obugumba bw'emikwano obugumba bw'ensimbi obugumba bw'obulamu yogera eri embeerayo eddemu obulamu. kati somo olwabirimu olumu olugoti yalwogeddeko era n'ategeerera ddala nga bwe yasuubiza era ayinza okubikola. n'ategeerera ddala ye persuaded ddala nga bye yasuubiza era ayinza okubikola. Mukama kye yasuubiza akituukiriza. kati oluganda awuliriza olunaku olwaleero Katonda bw'aba yasuubiza bw'ebanga ebigambo bino byawandiikibwa bino n'akugamba nti yakununula n'akugamba nti oli mu mulamu mu Kristo newankubadde tekitegeeza nti togenda kulwala oli mu mubiri guno ogulwala naye obulwadde teyabukutondera kubeeramu gwe. yogera eri obulwadde yogera eri embeera ejja kujja yogere naawe gwe tolina mulimu emyezi egi ogenda kutuula. embeera ebeera riyo ereeta fiya ereeta okutya naye kwe kyoba olina okukola tokkiriza kutya okwo kuteking over. leka ekigambo kya Katonda ebyandikibwa kino ky'osomye tokkiriza mbeera kufuga. leka ekigambo kya Katonda kifuuke toning dance y'olulimi lwo nga newankubadde tolina mulimu ng'ogamba nze ndi mugagga newankubadde tolina mwana ng'ogamba nti nze nina omwana newankubadde tolina kye weetaga ng'oyogera okusinziira ku kyawandiikibwa ki Mukama kyakuyita. ate twagala tutunuulire bw'oba oyogedde kiki ky'osuubira mu ky'oyogedde. oyinza okuba ng'oyogedde naye nga gogamba olina okubuusabuusa omala gogera nti kanjogere bano bye badde banjigiriza naye njagala obeere persuaded ng'omusajja bw'ekigambo bwe kigambye
nti ngenda kufuna ekyo kye yasuubiza. Mukyala Mbiro okute microphone. Tuli ku kigambo ekigamba bwangu ki bw'okozesa ebigambo ng'embeera eyogera gy'oli. Embeera esobola okwogera gy'oli nti kati tolina mu mulimu bakugobye, but kati embeera netandika okukuleetera endowooza yaayo, naye mangu ddala nga Sister Suzette bw'agambye kutya gw'osooka okugaana n'ogamba kutya togenda kufugira mu nze, kubanga kutya y'ensibuko ya buli kintu. So kati kutya ono gw'oteekwa okwogera naye ga kutya tonfuga, togenda fugira mu nze, ali mu nze asinga ggwe ali mu nsi amaanyi. Kati omulimu gwo ngenda kufuna, Mukama agenda kuteekawo embeera, agenda kuleeta abantu abagenda okumpa omulimu. Amiina. Njagala tusome ekyandiko, obudde bubuno budduse. Njagala tusomeyo ekyawandiikibwa kiri mu Baluumi 5:19. Baluumi 5 19. Lugamba bwe luti kubanga ng'olw'obutawulira obw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Kiki kye twagala okwogerako wano? Ekyekigambo kyawandiikibwa nti ku lw'omuntu omu, naye bw'oba totegedde kigambo kino n'otakitwala, gw'olowooza nti ki? Ffenna tuli ki? Boonoonyi. Okusinziira ku kigambo Yesu kye yafuna muli, tuzze ku lunyiri luno okulaba ku lw'omuntu omu baafuuka aboonoonyi, naye ku lw'omuntu omu kati mu kukkiriza Yesu ffenna abakkiriza tuli atufuula batufu. Tagenda tufuula kati olina okutegeera nti newankubadde embeera gy'olimu erabika ng'etalina gy'eraga, weebale nnyo, naye olwedde gwe mu kulaba kwa Katonda ku buliwo obwa Katonda oli w'amaanyi nnyo okusinga awo waali ku bwa Katonda. Oyinza okuba ng'oli wano oli ku kagaali, oli ka boodabooda, ng'ate gwe Mukama akulaba ng'oli w'amaanyi. Kati olina okuva mu positioni ne weemanya ki ky'oli, oleme kutunulira mbeera yawooli. Ffe kati tuli batuukirivu olwa Kristo eyajja. Tuli batuukirivu olw'ekyo ekyawandiikibwa. Bwe tukisoma tutwala ekigambo ekyo nga bwe kiri, nga kikikola mu bulamu bwaffe. Amiina. Yongereza. Bw'otusomedde mu Baluumi 5:19 lugambye nti ku bw'omuntu omu abantu bangi bafuuka aboonoonyi, naye ku lw'omuntu omu bwe yakkiriza Katonda bangi ne babeera abatukuvu. Kati ffe bwe tumala okukkiriza newankubadde ku lw'omuntu omu oli Adamu nti twafuuka aboonoonyi, naye ku lw'omuntu omu ono bwe tumukkiriza tubeera abatukuvu. Kati twamala dda okuba abatukuvu. Bwe twamukkiriza. Kati buli mukkiriza yenna eyamukkiriza mulongoofu, taleka ndowooza ye mugamba nti mwonoonyi. Ekimuleetera endowooza eyo okumugamba nti mwonoonyi kuba nti endowooza ye tesomesebwa. Weebale nnyo. Ekyo kibadde kigenda okuddako nti abooluganda batuliza olunaku olwaleero, lwaki tuzze tuyigiriza ekigambo kino? Bavuddeko kulowooza evuddeko waliwo atugjeeko. Mbadde nkyabagamba nti tugenda kumaliriza ekibadde kituyigiriza ebbanga lino lyonna. Tukyagenda mu maaso nti kyoyogera lwakuba y'embeera gye tutambuliramu bulijjo, y'embeera gye tulowoolezaamu, y'embeera gye tukoleramu buli kintu kyonna. Naye embeera eno bw'ebanga ezze kunyigiriza, kiki ky'olina okukola? Olina okwogerera embeera. Embeera bw'ebanga ezze neeyogera gy'oli nga tekola bulungi mu bulamu bwo,
kiki kyolina okwogera? Ogenda kuleka embeera ekunyigirize? Nedda, olina okwogera. Kati kyetuvudde tujja nga tukyayigiriza era tujja kweyongerayo nga tugenda tuyigiriza nga tumaliriza. Kansome kino ekyandikibwa Abaluumi 4 essula 17. Abaluumi 4 essula 17 kyawandiikibwa nti nkufudde jjajja w'amawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza ye Katonda azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Ibulayimu teyatunuulira mbeera ye ey'obutaba na baana naye Katonda olwedde yali ayamufuula okuba jjajja w'abamawanga. Kati jjukira gwe wooli awo, Mukama yakufuula dde oli muwanguzi, Mukama yakufuula dde olina amaanyi, otudde mu bifo ebyawaggulu ofugira wamu naye. Si kutuula butuuzi ku kutebe obunene, nedda. Ekyo kitegeeza nti olina obuyinza, Kristo byakola naawe osobola obikola. Ekyo kyolina okukkiriza mu mutima gwo nga tobuusabuusa. Embeera bw'ebezze yogera okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe bikugamba, ogenda kufuna obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Amiina. Mwebale kutuwuliriza. Tugenda kusaba. Mu makati gaffe tulina omwami yafudde bambi nabo famire tugenda gisabira ey'emaini bangi mu community bafiiriddwa abantu baabwe, so kireeta okusaasira eri community yaffe ey'Abannayuganda. Oluganda ono tubadde tumumanyi atugenzeko bambi, Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Kati tugenda nakukola ki n'okusabira abalwadde abanafu mu mitima, twogere eri obulamu bwabwe mu linnya erya Yesu. Taata tukwebaza, tukusiima, tukugulumiza olw'ekisa kyo. Otugambye twogere eri embeera eziba zitulumbye. Mu makati gaffe mulimu abafiiriddwa, abaana abaamye. Mukama Katonda w'eggulu n'ensi, nyweza emitima egiweddemu essuubi, nyweza amaka agatabuse. Mukama nyweza balaba nga byonna bitabuse, neggwale gabe emirembe. Mukama Kitange, leka emirembe gyo gitebenkere mu mitima gyabwe, mu mmeeme zaabwe, abakabaka mu biseera bino ebyokulaba ennaku. Taata tusabira abo abalwadde abali mu malwaliro, tulagira ekigambo kya Katonda okuba ekiramu mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tulagira obulamu kubeerawo abadde ebibadde bifudde nga bwe wazuukiza ebyali bifudde bya Ibulayimu. Taata naffe tuyita obulamu okuyingira eri obulamu bwaffe, okuyingira eri ensimbi, okuyingira eri amaka, okuyingira eri abaana baffe, eri abaami n'abakyala. Leka obulamu bwa Katonda buteking over right now. Jekete bebe sianda, rekete bebe ndororo brandanda. Tulangirira obulamu bwa Katonda okuyingira abadde watali mpapula, tulangirira obulamu bwa Katonda okuyingira abadde watali mirembe, tulangirira obulamu bwa Katonda okuyingira olw'olwakinawo abadde emitima egimenyese nimoniya. Tulangirira obulamu bwa Katonda okuponya ebirwadde ebibadde biyingidde mu musaayi. Tulangirira obulamu bwa Katonda okwetondawo kaakano. Mukama tutondawo, tuyita bakatonda abatono, tutonda embeera ennungi eri obulamu bwaffe. Ffe tetuli bakufa before our time, tunaabeerawo paka nga tumaze okutuukiriza ekyo kyoyagala tukole. Mukama tulangirira obulamu eri abaana, eri obubadde obugumba mu mbeera zonna ez'abantu abatulaba n'abatuwuliriza. Tuleetawo emirembe kaakano. Mukama obugagga obw'ekisa kyo Mukama Kitange obusukkulumu nga bweyongera okutubikulira okutegera ekyo kye tulimu gwe Katonda. Leka tutambuliremu ekyo kyoyagala tutambuliremu. Ayi Taata otugambye ku lubereberye nti watuwa obuyinza okufuga. Kati kwe kusaba kwaffe nti twetegeere twezuule, kuba bwe tumala okwezuula tetujja kutambula nga twemutyamuta, tujja kutambula nga tukkiriza ggwe. Without struggling we shall be persuaded nga we believe nti yogenda kikola okutuukiriza ekyo kyoyagala tufune mu bulamu bwaffe. Mukama Kitange tukwebaza nti otuweza mu kigambo kyo, tukwebaza nti otukuza mu kigambo kyo,
bwe tunaakula ne tusomesa n'abalala mukama kitange eri ababadde baweddemu essuubi oteekawo essuubi tusaba obulokozi eri amaka aga gatanafuna bulokozi ayo katonda w'ensi abadde babuliniza amaaso gaabwe g'obajjako ebigalagamba basobole okutegeera gwe kristo leka obulokozi buyingire mu mitima gyabwe mukama leka obulokozi buwage mu mitima gyabwe katonda omwoyo omutukuvu alumiriza ekibi n'omusango genda eri abo abatannaba kutegeera mukama katonda obalumiriza ekibi n'omusango obawalule wagamba ogenda kuwalula bangi okujja gy'oli mukama taata omutukuvu leka bawalule bajje mu kisa kyo bategeere amazima n'okutegeera mukama bakombewo ekyo ky'oyagala bategeere okuva ku lubereberye ye yali pulaani y'omwana w'omuntu okutegeera n'okumanya kyekino ekisuubizo ky'oyagala tutambuliremu nga ffe abalokole tukwebaza ayi katonda w'eggulu n'ensi tusabira katonda w'eggulu n'ensi eggwanga lyaffe uganda leka obulokozi buyingire mu uganda leka obulokozi bwa katonda ayi taata obusamize buveewo ayi yesu tuzikiriza buli maanyi gonna amabi ag'ekizikiza agabadde galeeta uganda obutakkiriza katonda agadde galeeta uganda okubeera n'obukumpanya agadde galeeta uganda okubeera n'obusi leka tulagirira emirembe gya katonda okubeerawo tulagirira ekisa kya katonda okubeerawo tulagirira obulamu okuyingira eri kabaka kaakano byonna ebirwadde byali byamukwata mukama kitange gwawonyawonyeza ddala ayi taata leka okwagala kukubeerawo naye atuuke ku kigere ky'okutegeera nti gwe katonda waaba katonda era gwe kabaka wabakabaka tukwebaza ayi yesu kubanga okitukoledde mu linnya lya mukama waffe yesu kristo tusabye amiina 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 mukama abatuweera omukisa jjukire nti yesu ali ku namulondo akyafuga toggwamu ssuubi mwebale kutwagala mwebale kubeerayo mukama abatuweera omukisa